neetaaga obujulizi obwo lukirire ekya nansembuwa kati aba obujulizi tugendayisako mu bwangu amannya go gyoviiridde ne Katonda kyakkoledde imirira wano tulabe bulungi tugenda yimusa ku maloboozi gaffe nga Katonda bye yakoledde oba bataakoledde. Amin. Amanya gange nze Saara tugiridde Kashiri Yesu ebazibwe nayagala okuba obujulizi ku Sunday Fast naye ng'eddoboozi likoze eki likuute ekyanduma n'eŋŋamba lulimu olwo. Yesu ebazibwe. Neebaza Mukama ku lw'obulamu bwange, neebaza Mukama ku lw'ekifo kino. Yesu ebazibwe. Neebaza Mukama ku bonna abambeererawo. Last year omwaka 2024 nali maze emyaka 2 nga sikola ku Kampala nga tokola tebiba byange obulamu bubeera hadi n'okusinga bw'olowooza. Naye neebaza Mukama nti ku Sunday Fast nga tuyingira 2024 I remember nali awo nengwa mu maaso ga Mukama ne mugamba Mukama ekimala nsaba onkyusiza obulamu buno obulamu bwempitamu nkoze eki mbukooye kwegamba nga obulamu bwempitamu n'olwekya sirutegeera wali wanayo olina pulaani z'enkya. Yesu ebazibwe. Naye nga ndyawo sikutegeera. Yesu ebazibwe. Naye nebaza Mukama nti buli byonna salva mu maaso ge nabeeranga mu kifo kino era we naviira okugenda gye mbeera. Yesu ebazibwe. Sirema kwebaza musumba ani Grace mukulu eyo nze Yesu ebazibwe yatuuka ekiseera nga naye nga tezinaalirwamu sizirina eyo eyandekira okugatuwe nalinaaliramu nagamba Mukama sigenda agenda lwandudumu kusumba nampira yali agenze Kamengo nagamba Saara agenda ku kyaki siriyo nali mu buliri bwange edo saawa musaba nagamba sijja kugenda naye sirina nekyenyambala naye engera wano nagenda okujja nga enjandeetera obugatu bw'okunaaliramu Grace n'akolera bukwa tibukyali nayo bugumu mbadde awo muwala bamuyita Kalo n'aleeta nga teleeta high heels kwegambanga buli area webeera wakalideza ennyambala wemani n'omukolo nina gyennyambala okugerageraho okumbi ng'alina kwegamba naye nenoonya ekyokwetwasa nga sikola ki sikirina naye nagwa mu maaso ga Mukama ne mukaabirira musumba yali agenze Kamengo Christmas twaline Emoyo Emma mwagala nnyo. Yesu ebazibwe. Bamunjagaza naye si mwami wange Emma mukwano gwange besto wange kasita mungulu. Yesu ebazibwe. Ntwava wano nga tetulina kyakulya naye nga olunaku lukulu akawo kakutikidde ensi. Yesu ebazibwe. Negenda ne Emma yalina obumonde oba nze yalina omuceere haafu nga Emma talina amanda ate nga nze nina amanda. Lindako Emma nkozi Emma muwulu yalina obumonde n'omuceere n'amanda kakati mwafumbira waggulu wange abaganda basirebaza sabayo Mukama akuwa omuntu oba abantu basobola okuyimiririrawo. Yesu yebaza wakati mubeera abantu bano bayimiririrawo manya okunyumiza akasitoli ka Christmas tuva wano bye mwagenze kulya musumba yali agenze Kamengo aleseewo nze ne Kalo. Yesu yebazibwe. Netuvano n'enema wange netugenda mu kkubo nga tweyogereza n'agamba Saara tewali kyakulya naye wekitumyose nemwana jangu tugende ewange netugenda netufumba obumonde gwaffe mu muceere netulyateeka tuli basanyufu. Yesu yebazibwe. Naye yonna Mukama yatuyisaayo buyisa. Yesu yebazibwe. Nebaza Mukama nti atusiriza obulamu si bw'amaanyi nnyo. Waliwo omuyimbi alimba nti wadde nga waliwo bye sinnalaba naye ate okukino Mukama kyokoze kolaki weebale amazima siri wakabi baideni tulande wange ate nga sharinga abantu lumu 2 naye nga gwekyalinga naye wali nalinya wambaje. Yesu yebazibwe. Nga wendo wano ku church ndo nga tuva okusawa 2 koma nzigenda okuddayo nga yeebaliddewo okugulawo olutalo. Yesu yebazibwe. Ayagala kugula lumu yagalirako naalongo wabweru twali tuludwayo ne musumba naalongo n'akoma ku church naye banuno banayina bosera abitegeera kyali wakati wange naalongo ng'amugalidde aganya omuyingo wayingire nekabira Mukama awantu awosira byawo bwemundaba nga neetalirawo waliwo ekyange. Yesu yebazibwe. Nemugamba Mukama luno olugero lugula baganda bange tubamafe yatuzaala abaana babiri ffenna tuli bawala muwala wange tiyalisoma ntandikyamu. Yesu yebazibwe. Nga sirina mulimu nankubira sirinaliva nakukyaki wano nayomba nagamba kogenda nakwetundira e Kampala oli akifo kyodde eno netubeera eno
kati kibeke ne mugamba mukama bino bye babyogedde naye njagala balaba omukono gwo kati nze muganda wange ankubira ate simumma Yesu yebazi newe basina tisinewera kukakozi banange nemuwa mulanga eti nina katonda omulamu postinga ebifaananyi biseta singa mpeereza nambuuza sala walokakonse ye nina katonda omulamu mugezeeko okoleki omulabe naye nandabanga atalina kukyukya alifaidi yalyawo nagaba yewaitofuna kweyo basumba eyo bwobuki bwobeeramu n'ofumbirwa nabo kwegamba bagwako nabo tebakulaba Yesu yebazi nemugamba mukwano yokyabitono mamiwo muganda wange yagamba lwaki yagamba nsungire mu basumba tofuna ku basumba n'enfumbirwa ati sebamanya nti nafumbirwa ndigatembeere Yesu yebazi nakaaba naye ng'asaba kujulizibwa ki wotuuka ewange oyinza olowooza ennyumba eyange efubutukamu omusajja naye kyekuli mulimu omusajja Yesu yebazibwe empeesa erabika yange empeesa ekitiibwa wembiira wensula nebaza mukama nti mu mwaka gumu entandika okulojja lyankoledde yampa omulimo ati pasinali siina wange yampa omulimu ng'akunsuza kundiisa siryaza ebijanjaalo sirya binyeebwa Yesu yebazibwe lunaku netemutego yaalwo yampa omulimu nga kundiisa kunsuza kunsasula kundeka nengenda ku kyaki we basize wabeerayo babikuta oba mbamna programu namuzadde Yesu yebazibwe teyakoma ogwe nankulira ewange gyembeera era abaana bange dasitya bajja nabaletamu nabandi babakuzaako tebalaba mama wambula ti siri oli kubanga mbazungire e Kampala nebaza mukama nti ankozi obulungi obutagambika alina abasinkaniza nga amazima wabasi katonda saalikoze eki saali basisinkani abeera abaddewo ku lwange amazima n'olwenzikwamu amaanyi naye bwenkuku n'agamba naye saalajjukira awo nenyimuka newemba abadde sirina transport nenkonoonya nagamba jjukira nenzijukira mazima kanisa eno mwe balekumbeererawo mbula naye ate embeera ndowooza wano Yesu yebazibu amazima mwaliwo mu mulyago omungi nzijukira kulesi tata w'abaana tayagala bantu waka naye ng'alina okumpa ekyokulya balina okulyamu byokempeero Yesu yebazibu alina okumpa ekyokulya n'akukuta mukazi watunemmere naye kati nsobola okweyisa nsobola okwesasula Yesu yebazibu mukama nkozi obulungi obutugambika wano ng'oweddemu essuubi toggwamu ssuubi buli kintu n'ekiseera kyakyo ekiseera kituuka olisanyuka olikaala amazima gesanyuze mudalanga nkaba amasipa abannaku sirina nnaku mbazijjukira mukama janzija olugendo olubadde luwangawo aveena Yesu abutwera omukisa okolindeko kati katukusabire kankubuza ekibuuzo singa katonda tolinayo mwami yena abongereza somu obuzira jali olaba nga mukyakwata twalibadde tukwatagana naye taliwana ali abroad naye ekyo gyali tuwulizaganya kati wandika emikono gyabo tumusabire kati Emma oviiriddemu awo esembadde yatusabire Emma ono bwe mufunga omukyene n'omummonde musumba Emma anko w'abaana bange yafuuka mwatinalo abalungi bakufumula mannyoka ababiri bakwanda kale walika emikono gyali eyo gamba nti katonda tukwebaza ku lw'obujulizi obwo n'embeera ebyo yisizaamu omuwala ono era tumusabira omukisa n'amaka amalungi bamwanjule bamukube ne ku mbaga tugende ku mukolo ate tuli ebinyeebwa bulinyeebwa Yesu akati sana nagize egisabira ddala ngiteekako teri kulya kinyi amiina katuwuliriza omulala obujuliza gyoviiridde